TV gagadde erotimbirwa Bungereza ya BBC banji boogera naye saasidde nnyo bannayuganda naddala abagamba nti bakalimagezi naddala abagamba nti bannabyabufuzi ndowooza ekirwadde kitulina nga bannayuganda basinga obungi nga saawuddemu kwekwebuzabuza nga abafuka banaaba ng'ekituufu bakimayire nga bakyebuzaabuza lwaki njogera bwentyo nti buli omu aba ayagala omuntu gwabuze ekibuuzo akiddemu nga bw'ayagala ne batamanya nti mu kuddamu ebibuuzo buli muntu alina enziramu eyejjaddamu ebibuuzo okusinziira kiki kyalaba ne kyasuubira ekigenda otuukawo ekyabasinga obungi tebakimanyi kati ndaba abantu bangi nnyo twali tumanyi nti ekintu kino kiwedde naye mukiremeddeko olw'ensonga tukimanyi nti Museveni ye bw'ate bw'akola akozesa nnyo abantu abalina endowooza empewufu ndowooza mugimanyi oba abawufu b'endowooza n'abaguza kye baagala bo ne bakitwala nga bakirina okukyagala nga bakiguza omuntu bw'otunuulira abantu bonna balemedde ku nsonga eno mbuuza ofa kino ensi tagenda kubuulira lwaki olw'ensonga tukimanyi Museveni yagala kukozesa nnyo abantu abalina endowooza empewufu nga bo bwe baagala okuyisiza buli nsonga ekyokulabirako eno social media mmere ya lombe n'ataaka abaalya buli alina essimu ya buyonjo osobola okukola ky'oyagala bw'obanga okirinako information nokitegeeza abantu oli waddemu okujja n'okikola yensonga lwaki nti abantu bangi bagenda bakubaganya ebirowoozo era abalina omulamu abantu babagoberera abatalina mulamu abantu babagoberera eri abawemuzi nga nabo balina abawemuzi banaabo babagoberera eri abatambuza ensonga bulungi naye eri babagoberera kati bwetyo bwe tuli naye mu kalowoozo ka leero tugamba nti omusiru takusiruwaza olw'ensonga nti omusiru aba ayagala mufaanagane naye mu ndowooza ey'obusiru n'obuwufu bw'endowooza ye waba ayagala mufaanagane ensi ekyuka mu kukyuka tulina okugenda n'okukyuka kwayo kuge mazima gwali eyo alemedde ku Kyagulanyi nti awagira abavuzi b'empanka oba tabawagira abasinga obungi kyabakoze kyabatabudde emitwe njira kugamba ekintu kyambo kimu nti bw'obanga oyogera ensonga zino osooka nga n'otunulira omuntu kigwoyogerako mufumbo ekyo n'okiteeka esayidi alina abaana n'okiteeka esayidi bw'ogatta okuba nti mufumbo alina abaana kikumala obutongerako kintu kirala kyonna okitegeera wandibadde oteeka nnyo essira singa omuntu adde si mufumbo oba nga tomulabanga na mukyala oba talina mukyala then wandibadde awoga nti ninawe tugenda okutandika okwogere naye omuntu alina omukyala alina abaana bamugatta bulungi nnyo kiba kitegeeza nti akwogerako mu konna konna okwokunyonyera ensonga zino kwandibadde kukoma mu kkowe eryo nti tetwogerako omusajja ali kino nakino nakino ABCD as simple as that kati nga nfundikira akalowoozo ka leero bantu bangi mwenna muli mu nsi muno wootuuka ensi neekutabukira n'ogamba kangende nnoonya ekigulira magala eddiba mu nsi z'abamagulu meeru naye badde okimanyi nti social media kuno kwotwogera ebigambo kuno abasajja bonna basinga obungi magulu meeru abalina zi kampuni ennene era bakola ku nsonga z'okuyingiza n'okufulumya abantu okwetoola ensi yonna bebamu ku bantu ababeera ku social media zino nga bawula ebigambo byemutokomoka okimanyi nti ebigambo byoyogera bisobola okukuleetera obuzibu ku nsonga ezo ekyokulabirako yennyini omukulembeze ng'akyali muvubuka yayimba oluyimba olwamuviirako musibaga emyaka 10 nga tagenze Bungereza ekyo mukimanyi bulungi nnyo n'abalala naye mulaba buli avaayo kulumba kyago tasobola kuvaayo ku ye kennyini kuteekawo bigambo biga nti alumba abantu abo oba akakundi k'abantu oba tasobola byogera naye agezaako nnyo okusindiikiriza Kyagulanyi aveeyo abeeko kyayogera tajja kwogera olw'ensonga nze ndi wano mpagira Liverpool nga tiimu y'omupiira gye mpagira kwanza ndi mbuuza ebintu binyumira mu nsi mupiira ndowooza na byabufuzi n'abala muwagira Arsenal muwagira Man U muwagira Chelsea muwagira Aston Villa n'endala naye mubadde mukimanyi nti muli kimu ku bitundu ebiwagira akakundi k'abantu abo olw'ensonga nti kati Captain Ambad eyaba captain yonna kati sponsoring baani era abantu bagisponsoringa corner flags kati zonna abantu bakola kibi bazifuga ne bwolaba bintu byonna kati biri mu mupiira byonna kati ongamba otya nti govuma Kyagulanyi essaawa zino ng'olina ttiimu y'omupiira gy'owagira mu Bungereza
nga naye ekola ekintu kyekimu kati ani yakuloga gwaluba Kyagulanyi ani yakuloga oli wase naye Asene wagira ekintu kyovumirako Kyagulanyi oli wa Maniyo ne Maniyo wagira ekintu kyovumirako Kyagulanyi oli wa Kiruse wagira ekintu kyovumirako Kyagulanyi kuga ne munsobera Abannayuganda bamulowooza lunaku ki nenga omuntu gw'olumba gw'osindikiriza ekintu tannakugamba nti akiwagira tannakugamba nti aki naye ye yakugambye nti lulinga nkyali muto nina ebigambo bye nayogera naye kati nkuze ensingira abulala kubanga ensi ekyuka ne mugaano kitegeera kati njala bategeeza ensonga eno nga bwe yazze kirungi tutegedde ani agisindikiriza namwe bagisindikiriza naye nga tonnanyigiriza nnyo nnyindo gireeta musaayi sooka oddemu weetegereze kyogerako kimanyi bulungi nnyo era kitegeera mwegendereze ebigambo bye mwogera n'okusindikiriza omuntu omukubanga ebintu bingi bijja kuva nga temujja bitegeera otherwise buli omu ayimirire mu layini waali kola ekikwatako va ku kitakukwatako buli kintu kireke kitambule nga bwe kirina okubeera yensonga oba owagira omupiira gwa Bungereza Premier League automatically ekintu ekyo kiwagira teri mu Uganda talina ttiimu y'omupiira gyawangira mu Bungereza taliyo kati omwambo ki olumba Kyagulanyi ng'olina ttiimu y'omupiira gy'owagira e Bungereza mu Premier League nga yewagira abantu abo ate nga ye main sponsor kati ki kyoyogerako awo tetugenda kulwawo wamma akalowoozo kawedde olwaleero katugende ku firimu eyatuleese olwaleero ndowooza kansoke mbalindemu wane eddakiika ng'emu tutandike bulungi nnyo kansoke mbakubiremu akayimba kano nyone ku tuzzi tutandike nga mweyongerako
tubalekere siyaffe tugirunule abafa tubasabire nga mirembe. Rest in peace Franca, rest in peace Dancheme, rest in peace Rita Nakenya, rest in peace Mutiame. Alright. Kati mbutongole video etandise. Nabagamba buli muyimbi yenna ng'oyimba oluyimba lwankyuka nga teruliko copyright olumpa wano njadduza nyanga ku live yo nga lwankyuka siteekako za laavu siteekako zaaki. Olwenkyuka ng'oluyimbye bulungi nnyo lunsindikire mu inbox yange njadduza nyanga ku live free of charge si charginga muntu kasita luba nga lwankyuka. Tuzze ku mulamwa katika video katandise njala tutandike bulungi. Right nakuza omwezi ziri munana omwezi ogw'omukumi mwaka 2023 kasumenti buli bulungi. Antegezeddwa ko ba comrades abamu ne ba organizers nti they are proposing to reorganize the country shutdown on 8th of January 2024. Ntegezeddwako mbategeeze bajja confirming very soon nenga buli musoko kiteke mutunge nakuza omwezi munana omwezi ogw'olubereberye omwaka 2024 erizo okubayo country shutdown bacha proposing a date okugiconfirminga oba eneba ekola oba neba tekola. So be aware nti nga munana January wayinza okubaawo enteekateeka oba okukyusaamuko. Kansulenti Kyala Wangadya otuuse, Mukyala Nabbanja otuuse, Yoseri otuuse. Kansokenza nnyo obubaka buno obwa jjajjaffe ow'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge tutandike video lwaliro. Kino kiddamu mwenna bannabyabufuzi bannaddiini bannabyansuula n'abantu ba bulijjo ensi bwe begenda okutyobooka oba ensi bwe begenda okutabanguka mwesuleegwa naggamba naye ng'ate mwandibadde mukola ekintu ky'amaanyi nnyo okutaasa embeteza eyandibadde egwa mu nsi. Bw'osirika n'otayogera ku bikyama ebyokolebwa mu nsi bakitegeeza nti obuvunaanyizibwa kikenkanye n'omuntu akoze ekigambo ekyo. Budobaka bwa bajjajjaffe Kasimu Nakibinge. Okwaniriza Minisita wa Gavumenti wa Kampala okuba muhadhara eno naye kusaba busabi ogamba omukulembeze w'eggwanga kati emyaka 3 kasooka tuva mu kulonda. Bantu bangi nnyo naddala abavubuka babakutte ne babasiba nga tugamba nti baba balina emisango mubatwale mu mbuga z'amateeka balamulwe. Naye emyaka 3 omuntu omututte mu kooti ababe tebamanyi gye bali ensonga eno erumya omutima. Lwaki tugyogerako ti abasinga abantu ba umma bakadde baabwe batutuukirira mikwano gyabwe tubeeko kye twogerako tubeeko bye tubayamba. Naye gwe ali mu gavumenti ddoboozi lituuse nti waliwo obulumi abantu be baakwatira mu byokulonda okubanga olwaleero musango. Simanyi lwe kyatandika kuba nti omuntu ali mu byokulonda ate guvuka omusango. Naye bwanga balina emisango tetulina buzibu mubalamule. N'emyaka 3 mingi nnyo. Nja kusaba bano bannaffe ab'ebyokwerinda ababirimu bamanye nti baboonoona mu bantu. Omuntu yenna gw'okwatidde omwana we mulirwana we muganda we omusuubira otya ate okwagala gavumenti emukutte. Essaawa ejja kutuuka mutandika okuyita mu bantu ate mutandika okubuuza lwaki abantu tebatwagala naye nga bano be babaleetedde obuzibu. Kusaba Honorable Minister eddoboozi eryo olituuseeyo ensonga ezo bazitunulemu. Abatalina misango bateebwe, abalina emisango mubavuna nti tulina kizibu. Buli omu weetikka omugugu gwe ffe tetubaako nakyetuddamu. Kwebaza okubanga ozze nompa omukisa eddoboozi eryo okubanga ndituusa. Visit the Google Play Store or the Apple. Alright.
Tweyanziza nnyo jjajja w'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge Allah akkingirize osobola okuba nti gw'omu ku bantu bavuddeyo okuyisa eddoboozi ery'omwanguka okutegeeza bannakyemalira. Ebikolwa byayogerako nabagamba nti abavubuka babakwata mu Buganda emikiro nabasiba nga tewali muntu ategeezeddwako bewaabwe bye bino byennyini. Tutandise kati ka video katandise wulira. Alright, mukaba laiti naye jukira. Alright. Wabaddewo RDC we Kayunga ndowooza n'akulira poliisi n'akulira ebyokwerinda mu kitundu ekyo. Abavudde ne bateeka ebiwandiiko mu mawulire nga omu ku bantu abawambibwa era n'abuzibwa emyaka 3 weddu nga bwe bamufunye naye ekyennaku bataddeyo kifaananyi kiri fake. Era bigenze mu mawulire oluvannyuma lwa akulidde oluvuganya mu parliament omukulu Mathias Mpuuga Nsamba okuvaayo n'aloopa poliisi n'ebitongole ebirala n'alagala emmotoka eziwamba abantu omwabadde n'emmotoka eya poliisi ey'ekika kya Mwenda emirundi 3 kasaze 17 ate gavumenti oluvannyuma n'egaadi emmotoka eno tegimanyiiko naye ebyaddala emmotoka eno gavumenti egimanyi era emmotoka eno yalabiddwako ngera eri mu kutambula ekola operations. Kati mukulu mukyala Naabatulege Anita Amongi Sadolini Mama Sorogeti mukulu David Muhoozi n'abeekerinda emmotoka gye badde boogereza zimu ku mmotoka eziwamba abantu ne zibabuzaawo. Emmotoka eno yalabiddwako muyinza oga nti omusajja ate namba yiyi namba 17 yiyo ogiraba yalabiddwako naye mumugamba bwe emmotoka teriyo ne mu service teriyo. Mugire bulungi nnyo emmotoka yammwe mugira bulungi nnyo awo tetuluddeewo era mwagenze mu maaso ne mugamba nti omwami oyo ayogerwako mwamufunye naye gwe mwafunye bakugamba nti gwe mwafunye oba gwe mwatadde mu mawulire omuntu oyo si yeye mukyamu. Kati muteeka obulumi ku bantu. Kansoke nzanye mukulu Nobert Mao bwe yayogedde then ndyoke nzanye video y'omwana tugende mu maaso. Mukulu Nobert Mao kati akulira ministry ekwasaganya ssemateeka y'eggwanga bw'ati bwe yayogedde ng'akudaala. Bano abasinga b'endaba bali mu katemba n'olwekyo famire z'abantu abo batutuukirire nga gavumenti directly kubanga abantu be balinamu essuubi tebalina gye babatwala balinga ng'abantu abalina lita 5 eza peteroli n'agamba nti ja kuva Kampala kuvuga paka Gulu obusobozi tebabulina. Mukulu Nobert Mao akulira ministry ya justice oba ya ssemateeka olw'okuba nti kati wafuuka musajja wa Museveni tekikufuula nti okutegeerako kwalina kwakuvaamu. Abantu bangi bali mu kuwambibwa era bamukuttibwa okuddaala nti abantu bajye batukire gavumenti ebeeko kyebakolera.
Museveni kyalina okukola kyokka kwe nti agenda kusasula abantu abawambibwa n'abattibwako abantu kyekyo kyasula talina kira kuba talina buli agenda bajja kyesimanyi bulungi ennaku zino omanyi simanyi gulamu ziri ku makenda g'omiragana ga ARVs oyinza okuba wamira amakenda nga kati gakuyiwa Windows ensonga lwaki oyambala galubindi zino enzirugavu omuntu ng'oli munnamateekera nga wasoma bulungi nnyo okozesa obwongo bwo abantu twagala nnyo okola kye tuyita facial expression nagana amaaso bigo by'oyogero bitegeeza ne oyambadde galubindi z'abawuki ba holding ojja okuwa statement ng'omuntu akulira ministry nambi ekwasaganya ku ssemateeka w'eggwanga oyambadde galubindi bano abawuki ba holding oyogera ebige bitali mu constitution naye ng'ate ogamba nti wasoma amateeka mukulu statement eno kanjiddemu ndyoke kuzanyira vidiyo y'omwana eno bano abasinga b'endaba bali mu katemba n'olwekyo famire z'abantu abo batutuukirire nga gavumenti directly kubanga abantu be balinamu essuubi tebalina gye babatwala balinga ng'abantu abalina lita 5 eza peteroli n'agamba nti ja kuva Kampala kuvuga paka Gulu obusobozi tebabulina. Nyongera kutegeeza mukulu Norbert Mao former president wa DP simanyi lwaki kati oyogera ng'eyayitako wayika Windows kyekikulu kubanga oyinza okubanga empeke z'omera ennaku zino zaakubibwa amadinisa naye katonda talya panike kuba talya mbulugunya nedda era nze sikyebuuza lwaki mukyala Nawume yakusiiga obulwadde bw'abalwanyi simanyi tusewuunya lwaki Nawume yakusiiga obulwadde bw'abalwanyi n'ovulubana kati kyekikumisa ARVs ezikuye Windows okigwanira okuba nti wayiika Windows olw'okumala okugjamu empale nga togenda kufuka mukyala Nawume n'akusiiga obulwadde kati amakerenda gakutawaanya naye ojja kutereera tosobola kubanga otegeera n'owulira omwana omuto ku myaka gino ng'ayogera bw'ati ekyatuuka ku taata okimanyi omaze emyaka emeka nga tulaba ku taata? myaka esatu. taata we yabula atya? Bamusiba. Osobola okumanya engeri owulira engeri gye baamukwatamu gye baamukimamu? Bali budde bwa kiro. Yogerako waggulu. Bali budde bwa kiro? Bali budde bwa kiro nga ffe tuli waka nga taata ali ku luddo abajasi ne bajja ne bamutwala. Okuva olutodda nga mukulaba ku taatawo. Omusajja ne yavuddeyo ne yeeyita taatawo. Yoyo taatawo oba alimba? Si yeye. Weetegereza bulungi ekifaananyi ki? Si yeye. Ate eddoboozi bwe baamukuwadde ng'ayogera nga si lyeri ataata? Si. Kati owulira otya muli okubanga taata tomulina ebiseesa abaziri? Bubi. Oddawo n'olowoozaako ku taata? Naye ng'ataliiwo. Olowooza basirikale ki abaamutwala ng'okusinziira ku by'owulira? Gavumenti. Alright, ndina Lukwago Morgan ono ye mutabani wa Lukwago Martin eyabuzibwawo emyaka 3 kati taddanga mu kulabika mu bitundu eby'emukono naye gye bufuddeko nkudiramu kati nti RDC ne DPC bavuddeyo ne babako omusajja gwe bapaledinga nga bagamba ye Lukwago Martin. So family egamba si oyo Lukwago Martin owaabwe gwe bamanyi Lukwago Martin gwe bamanyi mulala nnyo. So omwana ono ali wano mu bulumi obw'ekitalo nnyo ye Lukwago Morgan. Era nga bw'omulaba lwakwafe ekisobola gikulaga nti akyali mwana muto. Bw'omulaba afaananira ddala kitaawe talina waafaananira musajja gwe balaze. Morgan, mulanga kigwokubira oba kikyogamba gavumenti yatwala taatawo kikyoyagala okubagamba? Bagamba waaba yafa bamuleete mulabeko oba sekyo weewa kitewate bagamuleete kale bamuleete mulabeko bamale bamuzeeyo. Alright, tokaaba mukwano taata ajja kudda bagambe gavumenti eri taatawo. Gavumenti mbasaba mukomyewo taata bangamumwesinge oba mufu mukomyewo omutale. Mu abaana bammwe bali mu America, bali Canada, bali mu Europe, bali buli ekyetaagisa, bali ku pizza esaazi, bali ku KFC. Alina omutwalo gwa dollars pocket money, batambule mu V8.
naye omusajja gwe mwajja ku ludda akawungeezi ng'atudde ne muwamba omwana we gino emyaka 5 omwana atuuka okumanya nti gavumenti yawamba taata RDC DPC ne mutuuka okujja mu mawulire ne muteeka ekiboozibozi ekifu nga muteeka obulumi ono omwana musuubira nti agenda kubeera na bulumi kimutima mukulu Nobert Mao n'ojja n'oyogera ebigambo biri bwe bityo gw'osuubira nti obulumi abantu bano bwe bayitamu omwana ono kugira video mbali mwagala jijjayo nabagamba naye muli gikwatamu ne lwakiri ndigikola ekiro negiteekayo ku mutimbagano bwe mbaga ebintu bye twogera bikyamu lwaki mu hackinga page lwaki musasula Facebook bajja information gye tukola lwaki mu reporting accounts zaffe kye mulina okukola kwe kujja embize gye mukola okuleka bannayuganda beetaaye mu nsi yaabwe ono mwana muto Lukwago myaka 6 kitaye mwamuwamba ne mumutta ate si yekka bakibalama balita nabo Kenya n'abalamu basse nga mutubuzaabuza wano kanzire munzanye video y'omwana oba video mugijje ku mutimbagano mugijjeeyo kanzire mungizanye ekyatuuka ku taata okimanyi omaze emyaka emeka nga tulaba ku taata myaka 3 taata we yabula atya bamusiba osobola okumanya engeri owulira engeri gye bamukwatamu gye bamukimamu bali budde bwakiro yogerako waggulu bali budde bwakiro nga ffe tuli waka nga taata ali ku luddo abajasi ne bajja ne bamutwala okuva olutodda nga mukulaba ku taatawo omusajja ne yavuddeyo ne yeeyita taatawo yoyo taatawo oba alimba si yeye wetegereza bulungi ekifaananyi ki si yeye ate eddoboozi bwe bamukuwadde ng'ayogera nga si lyeri ataata si kati owulira otya muli okubanga taata tomulina ebiseesa abaziri bubi oddawo nolowoozaako ku taata naye ng'ataliiwo olowooza basirikale kyabamutwala okusinziira ku byowulira gavumenti alright ndina Lukwago Morgan ono ye mutabani wa Lukwago Martin eyabuzibwawo emyaka 3 kati taddanga mu kulabika mu bitundu eby'emukono naye gye bufuddeko nkuddiramu kati nti RDC ne DPC bavuddeyo ne babako omusajja gwe bapaledinga nga bagamba ye Lukwago Martin so family egamba si oyo Lukwago Martin owaabwe gwe bamanyi Lukwago Martin gwe bamanyi mulala nnyo so omwana ono ali wano mu bulumi obw'ekitalo nnyo ye Lukwago Morgan era nga bw'omulaba lwakwaffe ensobola gikulaga nti akyali mwana muto bw'omulaba afaananira ddala kitaawe talina waafaananira musajja gwe balaze Morgan mulanga kigwokubira oba kikyogamba gavumenti yatwala taatawo kikyoyagala okubagamba bagamba waaba yafa bamuleete mulabeko oba sekyo wewa kitewatebagamuleete kale bamuleete mulabeko bamale bamuzeeyo alright nsaba obyogera ebyo nga eddoboozi liri waggulu nnyo obadde obagamba ki obugamba ki gavumenti yatwala taatawo no tokaaba sorry tata ajja kudda gyali tokaaba mukwano tata ajja kudda bagambe gavumenti eri taatawo gavumenti mbasaba mukomyewo taata banga mumwesinge oba mufu mumukomyewo mutale ono ye mama w'omwana ono ebifaananyi si bya bba wange ekifaananyi kya Martin kirina ku ssimu simanyi lwaki bagenda nga bawuddisa abantu babalimbalimba 2020 Novemba awezeza emyaka 3 bukyangabula siddangamu kulaba musajja ono noonyeza buli wamu omusajja abuze lwaki baba banimba mbu balabye omusajja atali bba wange bw'olaba ono afaanana oli gwe bagambye ali mu mawulire nze bange mumanyi tusobola kubuzaabuzibwa musajja gwe nali mbadde naye emyaka 9 nze bange mumanyi Mao kyokka Mao amala okwogera bw'atyo omukyalo ono akulira ekitongole ekirwanira eddembe ly'abantu mu Uganda
najja nayogera ebigambo bino wuliriza Maria Muwangadya ate n'ekirala bwe abantu baba balina abantu babanja nti bawambibwa babanje bali be bateebereza nti bawamba abantu baabwe naye kati nze Wangadya omukazi omunaku nga nze nina obusobozi obuwamba do I have capacity to abduct anyone? I don't have that capacity. Naye kyengenza okulaba nti waliwo ekobaane okulaba nti ensonga eno teva mu ddiiro ensonga eno ya kiwaani nze saagala kubindeetamu all the time. yoyo omukyala akolera Uganda Human Rights Commission omukyala Wangadya ng'ayogera bw'atyo ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka naye Museveni mulekerawo kutta abantu mukyala Nabbanja eno video gyenziramu okuzannya olwaleero bwe bujulizi bwe tulina era file eri mu ICC mu International Criminal Court mwawamba abantu ne mbatta eno video eri mu International Criminal Court. But we are fortunate that Kibarama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Well stated and well analyzed. So Museveni, Mohozi, Salim Sare, Kahanga Mohanga, Jeneti, David Mohozi, Anita Mongi, Atayebwa, and all members of parliaments in Uganda, however much you are trying to divert people from the real issue, you are wasting a lot of time. It is on record that since 1966, Museveni has been implicated in the human rights abuse. That is kidnapping, killing, assassinating, and it is on record. Right now, he's the one in power. He's still doing the same things. But you are trying to play around by protecting Museveni, but it's high time to let the world know the truth that Uganda is not safe. You've tried to create a lot of diversion and stunts on social media to show the outside world that Uganda is safe. But Uganda is not safe. Uganda is bleeding, and a lot of people have been missing and others have been assassinated. But the government has tried a lot to divert people, which will not work in this regime. Because we can speak our mind and we have the evidence. That's why we use social media to express ourselves and each and everything. We know all the platform, mainstream medias and some social media platform who are paid to divert Ugandans from the real cause of the struggle, but we shall keep on exposing the state and all your servants, including you and your family. Last week, the United States of America brought more sanctions to all government officials and some MPs due to the violation of human rights and vote rigging, but you are still doing the same thing. But for us, we don't have a problem with you. Continue doing exactly what you know. Very soon, we shall meet, and everyone will pay heavily, and to remind you that we will pay in dollars. No worries. Tugenze maaso. Nga tuvudde waawo kati njagala muwulirize omusajja ono bamuyita Haji Kaloole oba Haji Kaloole simanyi. Omukulu ono omanyi omuntu bw'ayogera ekigambo ng'akyogedde ku kamera. Mwegende njagala kunoonya omusajja ono akola luddawa, akola mulimu ki, tabanga y'omu ku basajja abeera mu safe house nga batulugunya abantu. Wovira n'ogamba nti tetusobola kukkiriza kintu kino kukita. Lwakiri Kyagulanyi tumutta. Then gwe nojja n'ongamba mufu abogera ku social media tuli ba terrorist oba tuli batemu, kitegeeza mwe batemu.
statement eno yafulumye njagala zino ku video zitugenda ndise okupairinga okuziteeka mu ICC abantu bano nga boogera ebintu bino omanyi bagamba nti ekiswaza omugagga kwe kutana k'entula bakwe kusesema entula nga badde ewana nti alya nnyama omukulu ono yagenze n'agamba nti okuta ekintu kino lwakiri Kyagulanyi tumugjawo that what ekyo tuyita reported speech oba premeditated speech omuntu ekintu kyakola naye nga kigenda kubeerawo nga kiri mu pipeline mwenna mwakawulidde njala kabaddiramu then tulyoke tugende mu maaso Kyagulanyi family tegera kudda kubonaabona ekyo kituufu nzikanya obukulembeze buyinza obutasoboka okay yes buyinza okugamba at least omukisa gw'ensi yafuna okufuna ne bannaye mulina ebintu bimuyinza okuzanya n'okuzanya kiki ekimubeeza abo tuba tuwakati otutwalako oti ekyo kubanga Kyagulanyi otujjako ekintu mu ngalo tuba tugenze buba bunafu obweyolekera afazaali avaawo kiba kizibu wabula ng'ensi yo Mungu yamuwadde green light ensi agenda gitambulanga bw'ayagala abaana bajja kusomera gye beetaaga naye ayisobola okutisiye muto future yinza okubeera ki NGO kati Kyagulanyi bwe byabiganya bayinza n'omuwa omulimu mu bitongole by'ensi yonna ayinza okugera okufubaira omulwanizi w'eddembe mu UN takyayina buzibu wabula ne bino akyali okumeti ng'omuntu bwaga nti ensi njeetaaga ate omutima gukyamukakasa ntisobola okufiga oggwanga lino abamwinamu essuubi n'abamuyita pulezidenti obabikidde siba kyamu okubabikira nzimmanyi nkugambye omuntu yanoonya obukulembeze nga wa myaka 7 muleke kudda wano okuzannya kuleeta katemba ndi muyajja kukkiriza omuntu atule ku ntebe wali omukulu oyo munoonya mumugambe munoonya njala kumanya asibuka ludda mu Uganda tunoonya abantu abawamba abantu ne batta abantu ekigambo statement gyafulumizza ono bane bandi banga bagaya mwabera mu safe house nga batulugunya abantu mulize bulungi bwe yayogedde Kyagulanyi family tegera kudda kubonaabona ekyo kituufu nzikanya obukulembeze buyinza obutasoboka okay yes buyinza okugamba at least omukisa gw'ensi yafuna okufuna ne bannaye mulina ebintu bimuyinza okuzanya n'okuzanya kiki ekimubeeza abo tuba tuwakati otutwalako oti ekyo kubanga Kyagulanyi otujjako ekintu mu ngalo tuba tugenze buba bunafu obweyolekera afazaali avaawo kiba kizibu afazaali akola ki afazaali avaawo oyo omuyita ba Haji Kaloole oyo bwatu bwe yayogedde wiiki eno yennyini twagenzeko mu mambuka ga Uganda ndowooza twagenzeko mu mambuka ga Uganda tetulinagenagenda mu mambuka ga Uganda kansooke mala okuyisa obubaka buno nabagambye abantu mwenna abali mu kulaba enkuba eno etonnya n'enkuba si ya bulijjo nakibagambye si ya bulijjo najje babigane bagamba ebikolobero ebyakolebwa mu kitundu eky'Ennamboole omuli okusaanyawo embuga n'ebintu ebirala akabenje ako akagudde awo tekabadde ka bulijjo n'ebira bikyajja bingi nnyo bye mugenda okulya mu bitundu ebire bya Uganda naddala mu Buganda wano mugenda bbula naddala mu Buganda wano yennyini gwe batwalaganya akimanyi nti essaawa ye eweddeyo tobola baayagala bamusabire buli kaseera akabenje akagudde Namboleke mwalabye si ka bulijjo ako balipotinza abantu 12 n'abantu bali 20 abafudde almost mu kabenje ako naye kyonna kye kiri mugenda kutandika okulaba ebintu bitali bya bulijjo ng'ensi bwegenda okukyuka naye mujja kitegeera nti yatenkula empewo za Buganda nazo tezitudde eyatenkula empewo za Buganda ku nsozi gye zaali mibira gye zaali embuga ze mwokyezza ne muteeka buli majini aga buli kika mujja kitegeera mwegendereze nnyo ku nkuba eno etonnya ne bimugenda okulamuza okula ku bintu mutalabangako ekyo kyo njegadde kibagamba kano akabenje mwakalabye saagala kaddamu nnyo saagala nnyo kaddamu kuba mwakalabye naye katuddeyo mu mambuka then tulyoke tukomewo mu mambuka njagala muwulize omuvuunuzi eyabadde avuunula akatambi mu lukuŋŋaano lwabaddeyo ng'era kitegeezebwa state yabadde egobayo abantu muwulize bavuunula mu lulimi lwawo ne bavuunula mu Luzungu ne bavuunula mu Luganda ne mugenda kuwulira ebigambo bino then tusooke tusimbule vidiyo etandike bulu network bajja gikwatamu tebagenda girekanga bweri muwulira bulungi nnyo
abakulembeze bajja wano ne mukanya teri addamu kuyingira mu paaka mukomaawo. Leaders of this country came here and he agreed that no one should enter that land. One minute. Mukulembeze w'eggwanga pulezidenti waffe alagidde buli eyayingira luvannyuma lwa 2014 akume. Now, the President of the Republic of Uganda, the President has commanded those who entered this land before that time to leave right now. Those who entered after 2014 should leave right now. Uganda President Yoweri Kaguta Museveni wajani yo magotoni ngoma pa mechate magali bario kapara ngwen mepira nyim mumierbo ao kapa echo kumiri la second abalio mwenna Vanessa wenu amajega yingira bwana kusangayo bajja kugoba bwana sanga ebirime tebajja bikwatako bwasanga amanda tujja kugota bwetusanga embaawo tujja kuzota. You're not a man, you're not an actually, it's like your Mr. That house. Chokola chichi, ushoka n'odayo gy'ovudde n'olinda n'okolole ebisimu byabwe n'ojoga mukomawo. First, you go back home, baganda bamwe babatirawo bye batamanyi. Your brothers will wange kyasooka wagulabeyo tebakuguza ttaka lya gavumenti All right.
okuva byatuukawo ebintu ebyo wiki namba Teri TV Kebere Radio mu Uganda yayogera ku nsonga ezo wadde bali tayo ka footage aka 30 seconds tebakireetangako. Eno meeting yatuuziddwa ng'oluvannyuma Abaganda abasukka mu 120 bamaze okuttibwa tebannakyogera ku TV. Omwami bamuwadde ebiragiro Museveni amugamba nti buli muntu yenna ataasangibwa mu kitundu ekyo eky'Abamadi apa mu 2014 tateekeddwa kubeera mu kitundu ekyo. Ezo order from above Museveni yaziwa. N'agamba nti kati amagye gagenda kutandika okutekinga over. Bwe basanga alinako ebirime ebintu byonna bagenda bitwala babijjewo. N'agamba nti bw'obanga toli mu Madi oba toli mu kyoli toteekeddwa kubeera ku ttaka eryo buli omu adde gye yava kubanga muli bagwira. Kati kansoke mbuuze mukulu Museveni. Di Munnayuganda olwabeera omugwira mu nsi ye. Waliwo etteeka nti abantu abannayuganda tebateekeddwa genda mu bitundu birala. Kuba Baganda bagenzi gye bali bakolera bizinesi nga tebaguze mataka mwabassa abantu 120 naye temwayogeddeko wadde n'omuntu n'omu. Mwabatemyetemye ne mubookya emiramo ne mugiwembwa. Era n'ono akyogedde nti mutakola kye tubagambye mugenda kuttibwa nga bannammwe bali abattiddwa. Ekyo mukiwulidde mu video. Kyova ati zino video basobola zizanya ku TV e Uganda. Omusajja agaye mu video nti mugenda kuttibwa nga bannammwe bali battiddwa. Open da akyogedde era tekimusimatuse. Kuba bino tebasobola bizanya ku TV e Uganda de ku radio kuba tebabisobola bizanyayo. Ne kati gobo ogamba nti abantu abaliyo abagenda okunoonya ensimbi bonna bagwira bafulume ekitundu ekyo. Kiki mwagala okukolayo? Mission tugimanyi bulungi yo mwagala okukola. No problem. Ffe tujja kugenda mu maaso n'okubalabisa. Awo tuvudde tukyali nno tetunnatandika information bannange. Naye ndowooza mu butongole katugitandike. Mbatumiddeko bamemba parliament mwenna abagenze e Rwanda mu games naye nze mbuuza sente z'omuwa omusolo ku mizanyo gye mugendako giyamba kiri Munnayuganda tegirina. Okujjako mugenda kwepiica nakola bye mwagala nga mulese ensonga enkulu mu ggwanga wano. Mukulu Mathashi Mpuga oludda oluvuganya ne bakulembeze banno mwenna mwatusuubiza nti mugenda kudda mu parliament until further notice nga avudde e Roma nga baleese abantu baffe abawambibwa. Mwaze mu parliament ne musoma report ne mudde ne mutuula bulungi nnyo. Ekyo kijjawo nti abantu baffe be twabasaba babazizza nti nedda. Kumwe naffe abantu ani alimba. Kale olwaliro kambategeeza. Kino kidda mba comrade mwenna betuli mu struggle n'abaagala enkyukakyuka. Ne bagamba teweesiganga munnabyabufuzi era tobeesinga ku munnabyabufuzi. Baganda ffe mwonna baagala enkyukakyuka ngenda kukabatemateba muntu yeneddamu okwogera ku kigambo kye bayita member parliament oba wa NRM oba wa FDC oba wa JEMA oba wa National Unity Platform. Nti bana kye bagenda okukyusa ku ggwanga tekisoboka, it is impossible. Teri munnabyabufuzi nga member parliament alina kyagenda kukyusa ku byobufuzi tukujjako mu 7 tekisoboka nkibagambye olwaleero. Era kati openly okutandika n'omwezi guno nga kugenda kutuuka wakati ngenda tandika kati kuba buli omu nga sina gwe neebuuzizaako. Mukulu Mathashi Mpuga ku Lwokusatu najja n'ensooka n'ensirikamu. Nenjala tegeeza eggwanga nti omukulu ono ku lunaku olw'Essande nga nvudde ku live. Omukulu ono baamukukusa ne bamuyingiza State House Entebbe ng'omukyala muvuga yennyini yenna abatulege Nalongo Sologeti Mpogola Anita Among yamutwala mu State House Entebbe. Museveni yalina appointments empitirivu okusinkana abantu wabula appointments zonna zaasazibwamu ne bayingiza big fish. Bayingiza big fish ne bagiyingiza mu State House. Omukulu gwe bayita PPS wa Museveni gwe bayita Omona. Waliyo ba investors wali abantu balevudde n'abanene mu government abakulu bali bazze okulaba Museveni ekiro. Ono baamuleeta Anita Amongi yajja kennyini amwevugira n'amutuusa ewa Museveni ku ssaawa zaali 7 ez'ekiro ne bakyusa buli kimu kikyaliwo ne bayingiza big fish ne bayingiza ne batuusa okuteesa bye baateesa byonna mu bye baateesa. Mwe muli kye mulabyeko mu mawulire nti bagenda kutuula
balabe abantu abasiba mu makomera abatalina misango minene babate abakyusa abalala babajje mu army court wa military court babateeka mu civilian court abatalina misango babate zimu ku discussions kubanga abantu balina okuyisa ebintu bya Museveni mwemuliki mwemuli nti Museveni yatasobola kuyisa supplementary budget nga boludde oluvuganya tebaliimu era bakikoze bulungi nnyo ne bajja ne batula supplementary budget tineeyita okumanya mu basajja bo muli baffere buli lwabeera supplementary budget bweyita wabeerawo kye tuyita minority report minority report ya lipoota ewandiikibwa ku lw'abantu abatono abali mu parliament nga bagezaako okulaga butya eripooti y'abangi eyise ekakasizza ebintu biyisiddwa ebituli ebigirimu n'obutali bwenkanya mu lipooti eyo omusajja eyabadde alina okukola minority report eyo ye Muwanga Kivumbi y'omukka kundi akasinkana Museveni on a weekly basis era yabadde alina okusoma report eyo bamuwadde ensimbi empya n'enkadde n'atasoma report Muwanga Kivumbi vaawo ogambe abantu minor report wagisomye mu kuyisa supplementary budget eyo nga mmaze okukola emivuyo gyammwe gyonna wiiki namba wasomye minority report eso eraga butya supplementary budget eno ebituli ebyaliwannesere zitakkirizibwa kuyisibwa wagisomyeko tewagisomye kubanga Museveni yagambye temugeze ne muyisa minority report eyo okulabisa eggwanga nti fu era buli kimu ne mukiisa mwekye mwakoze ng'ono mumaze omuyisizaawo ebyabwe ne babagamba mugende e Rwanda abala bali ku livu babasindise bweru okuli mukulu Ssemujjuŋŋanda ali bweru Lubega Sseggona bagenze bweru ekisinga okusesa buli muntu gwe bawadde livu yennaku 20 buli lunaku bamusasula $720 buli lunaku lwamala nga tali mu parliament yagenzeeko okukyalako gy'agenze bamusasula $720 ze almost $2.5 zaafuna for 20 good days kusereza omukubi emaze okuyisa ebintu bino mukamwongere Kyagulanyi Ssentamu nze njala kusaasira anti abantu bano bagezaako kutta political career yo nga bwenze mbyogera nti baagala kusula okufuula omunafu era nga kyekino ku nteekateeka mpoga ze bamukwasa okufuula national platform nawo omunafu bakumalemu amaanyi bakuteekemu isolation ekyo bali mu kukola kati nze nabagambye seetaaga kumanya muntu yenna kino nakibagambye era nza nkibagamba tetulina muntu yenna mu parliament okujjako ndowooza ayinza okuba zaake n'abantu balinga basatu balinga bana abasigadde bonna bafu sente bazibola era mukulu Kyagulanyi njala kutegeeza president omukyala gwe bayita Margaret ndakuwa nomala okulaba amannya gano mwegendereze nyenaku zino nkulaba kuli kumpi nnyo member parliament amuyita Margaret ki ndakuwa nomala okufuna amannya lindako manyi ebintu bino mbiteeka mu mutwe omukyala oyo Margaret ndako mala okujjukira amannya gange wano mala okujjukira amannya omukyala oyo ennaku zino okulaba kubeera ku lusegere nnyo ngenda gafuna wano omukyala bayita Namugga Margaret president waliwo omukyala gwe bayita Namugga Margaret era wa national platform taata mbadde ngenda mujjako network mujjako yaki temugijjako muleke njogera ebituufu so Mr. President Kyagulanyi Ssentamu omukyala we Margaret Namugga Margaret ennaku zinabadde akweriranya nnyo era ng'ayogera nnyalivu kuma taata ogw'omusuta nawandagala mukyala Margaret Nanyonga wakasinkana Museveni enfunda 2 wiiki ewedde era ne bakuwa ensimbi ng'olina mission y'okusipayinga ku Kyagulanyi waguze n'ennyumba emunyonyo yakakalina eriko n'amaduuka kalinga ka shopping mall era n'ogenda mu kibanda ekyomu ekyo owa NRM munene naku ne bakuwa V8 mpya ezo ziti X V8 mpya mu kibanda ya white kuba motoka yali yafa
era mbizibu wayanjuddeyo ntitolina mmotoka ate bakubanja ne bakuwako ne milioni 9 mu kashi ne bakuwa ne sente n'ogula ekizimbe ng'oli ku mission ya ku spyinga ku Robert Kyagulanyi Center mu nabage kati ngenda batabukira tetujja kukkiriza kufiirwa president waffe nga mwe muli ansimbi so mukyalo Margaret namugga Mr. President mutegere bulungi ogomosotagwa nawandagala ate njagala kuba manyo oyogera nnyo njagala oveeyo je ngwena kusanga na ku platform ngo oyogera njja kwambala ne biranja byogera so Mr. President whenever you are omukyalo Margaret namugga mwegendereza ali ku mission sente yazifunye nagulako n'ekizimbe munyonyo lwamwali motoka mpya ya V80 ina mission yaliko kugwe ngo omuntu n'ebiyama bya pate byawayo wa Museveni already babirina tuvudde wao omukuru yaddaina okusoma minor report muwanga Kivumbe teyagisomye on orders of Museveni era byera ne biyitondezo mbitegedde bulungi nnyo tugenze maaso era tobera surprised nnyo omukulembeze wange very soon ng'owulidde nti ono musajja gwe bayita Abedi Bwanika already bamaze ddo muteeka ku lukalala bagenda ofuna minister muri shuffle ejja oba mwaka gujja endoza ndi mujja no ali awo kubanga already bamaze ddo mu indicating nga yabagamba nti nzo okukola kye muyini kinjagala mukole njala mumpo wa minister mumpene sente ono yogena musanga ku list yaba minister bagenda okulondebwa ngo bayita Mogalatia agenda kubeerako era akabinja kyovula nti bano bavuganye ekintu kya 2026 mu kifo ky'okukunga abantu bagende beekalakaasa olw'ensonga nti Yoseri yabasuubiza bonna nabagambye nti omukyala Joyce Baagala n'akabinja kakabakazi batwala bonna abakazi 20 basinkana Yoseri last week era buli omu n'ava ne tuli ensimbi bonna nga ba national platform 20 nga bakulembeddwa omukyala Joyce Baagala bonna bagenda era ne bamusinkana mwenna bamanyi amanya njagaleta after ne Joyce Baagala we bali nnyo mulimu gwokola ogw'okulya mu nsi y'olukwe na Aisha Kabanda mwe bali kukola mulimu egyo okulya mu mukulembeze olukwe n'okulya mu Bannayuganda olukwe era yabasuubiza nti kuje nabategeezaako balina ebagirindidde kuje nabategeeza bwe bagirindidde nga bagenda kumakinga nti bavudde wa Kyagulanyi era Museveni yabasuubiza nti kyonna ekijja what come may balina okudda mu baze mu parliament buli muntu agenda musasula ssente ze ez'ekisanja ekijja oba agudde oba tagudde bo bakole kye balina okukola bino byenjogera mujja birabanga bikomyewo agenda basasula ssente ze ez'ekisanja kiri ekijja ne baba bagudde kasita mukolera ekintu kimu okuyizaamu national platform wabalina kye balindawo very soon oba ku change ono nga bagenda kukyusa mukama waabwe bagenda kumakinga nga beemulugunya kubanga olwo bakisetinze dda mu meeting zaabwe manyi mwagala mugenda kunnumba wamu abalya mu ngalo z'abasajja bano abakazi naye nze sitya ndi kukakonkako kkubo bwe kakkoona amagenda tokawona madda bino byenjogera bijja kudda ate mujja bisangawo kubanga Museveni akimanyi bulungi nnyo alina kukozesa memba ba parliament era teba muntu yena ayagala nkyukakyuka addamu kwesiga mu nabyabufuzi gwe bayita wambe ba parliament kuba bonna bafu bagenda mukitegedde bulungi nnyo abo bo mbavuddeko saagala bamalirako obudde olw'ensonga nti obudde tulina butono ate nga ebyokukola tulina bingi nja baddira olulala njagadde sooka bayisaamu eggaali eyo mutegeere nti ne pressure gye babadde bataddewo ku kubanja abaganda baffe bonna abawambibwa era bwefufe tutagikuma muliro wali ku parliament floor ebeeyiseewo kubanga mulaba statement Mao gyakoze Wangada gyakoze omusajja oli David Muhoozi gye yakola ne ebitongole bya government engeri gye byogera mbibala tulensonga ati bo bamala dda okuba nti bakwata abantu beneka nka bateme namwanduka yatema omusika n'aboluganda mulumbe wandikola ekintu okulumya omuntu weponowozikanga oyambe muyambe ekkiriza Museveni bw'oba toyagala kunaaba yes owunya era semateeka gamba nti oli wadde bw'obutanaaba naye ate bw'owunya abantu bw'owunyirira bakuna baddembe okukunaaza mu kawaayiro ke kamu akasemateeka ako nti oli wadde bw'obutanaaba naye bw'owunya n'owunyirira abaliwo ate abaliwo balina eddembe ate bw'okkunaaza olekeraawo okuwunya osasudde ba MP okudaivatinga abantu bajja mu kubanja abantu tosobola kudaivatinga social media tosobola kudaivatinga ba activists tosobola kudaivatinga ba foot soldiers tosobola kudaivatinga Bannayuganda abakonshominga obutemu obuzza bwakuva ku 16 badde okola mpaka olwaleero nga nakatulina records weziri eziraga nti abantu bawambibwa battibwa nga ne prime gwe bayita prime Saba Minister
It is on record na confirming okukwatibwa kw'abantu n'emisango gy'abavunaanibwa ne battibwa. It is on record balita nabo Kenya aba franka sente zaabo bonna battibwa. Era evidence kati ne bw'ona osasula bampuuga n'osasula ba MP bonna obutayogera n'osasula TV radio stations n'abantu n'osasula stunts diversion buli kimu n'okikola tosobola sasula gogo kujja bintu ebyo tosobola kuzanyira ku windows z'abantu ogyemu information ebalimu nti ogikyuse no just wano toyagala kunaaba wefuiddeko perfume onye n'embeera eriwo nti owunya bulungi but perfume kanataninga nagetinga closed connected ku kuwunyako ekye bayita ekivundu kati gwe gulaba politician as if nti information ogijjewo tosobola kujjawo information weeri era mu archive egenda kubeerawo tegenda kuvaawo ekye bayita obukadde magezi naye nga n'embuto wali ogayina bw'oba wali mu wutta era osigala oli mu wutta abakulembeze abawutta beewuttaza nnyo ne balooza nti bategeera nga tebategeera ku myaka gy'oliko egy'okulonda amagi n'okwera ebijja gw'okyalowooza nti ensi ekyaliwo oli mwalonderanga amagi no records weeziri buli kimu ekiri ensi ejja kitegeera mukitegedde bulungi nnyo kati bamebe ba parliament mulye ssente babafu buli kimulye mufuwe munyampulokoke mukole bye mwagala ne records weeziri mukama mwabo wa ssente yazibawe ne mujjukire temusobola ku bribinga bongo bannayuganda mwagala genda mukalu kyesimenti kanaabaayo ekyo nkibabo kyesimenti kanaabaayo naye abantu mugenda bagamba kikubayita okwoza noyanika mu ttaka okutta olugoye olweru oguze omo oguze detergent olunyisa olwozezza lutukudde nomandi olunyika mu ttaka mu bisooto oba oyozezza nedda awo tuvuddewo mwenna abakyala n'abaami abaganda buno baka bwammwe mbalamusizza bataata kansulenti muli bulungi bwe baba bawulira omwana waabo bwe nga w'omunaku amatu okunkumula mumpulirize bulungi abakyala n'abaami baganda bwe baba bawulira omwana owaabo bwe nga ow'omunaku amatu okunkumula kitegeeza ki nti bwe tubeera mu maka gaffe omwo mubeeramu abaana abamu batali ba muntu mbweza mu maka ago naye nga ayinza okuba akulinako oluganda oba nga abalinako oluganda oba sina kindi ng'ali mu maka ago ye step mother ba step father ebiseera ebisinga boogera bulungi nnyo eri abaana ne bababuulirira mu mbuulirira ennungi okubakuza obulungi kati gwe batasobodde kubuulirira oyinza okuba oli mabega wa ntebe oba oli mu kisenge ekyo oba olidde wansi nga babuulirira omwana oyo naawe amatu okola ki otega nti ono bamugambye ekigambo kino okitwala kyebabuuliridde oli omuganzi gwe atali muganzi naawe okitwala wewava okunyonyerako olugero nti bababuulira omwana waabo bwe nga n'omunaku amatu okunkumula banyabo ne bassebo abaganda njagala mbeere beegendereza nnyo waliwo ekitta baganda ekitambula baganda bammwe 10 n'omusobyo battiddemu apa tewali TV wa radio boogeddeko okujjako omusajja video gyenzannye eno kuba eno video bakagalo gijjako emirundi esatu kubanga bino bitebagala byogera ku TV waliwo ekitta baganda mu malwaliro omuli Mulago Kawempe Kiruddu buli muganda yenna alina erinnya egganda kasita olwalire Kawempe Kiruddu Mulago ng'erinnya lyo gganda eddagala lye bakukuba lye balina okukuba bakukuba tayimu zifiri era ne bakusiibula wayita akaseera mpawe kaaga abeewo ne bategeeza abooluganda bakona b'ebikwano nti munnaffe ayiseemu okuziika kwa lunaku gundi naye ng'ekikusse eddagala lye bakubye effu n'ekigendwa ekyokusaanyaawo abaganda kino bakikola nga bayita mu basirikale aba SFC abatujju abeeyita abasawo e Mulago nga tesi basawo kuba bakolera ku biragiro bya Museveni ekyokusaanyaawo abaganda nzize mbagamba ebigambo bino naye nga mwewuguusa naye bajja kumala bamalawo omanyi babagamba embuulire tefa yonna omuntu yenna ng'omanyi oli muganda ng'olwalira Mulago Kiruddu Kawempe weegendereze nnyo eri ekitta baganda buli aye atwalayo nti mulwadde eri ekijja mu mbuto eri ekiggalanda
z'abakazi oba lwe muludde okusoosa okuzaala bakuggala endanga tomanyi mumpulidde bulungi mbagambye naye temuwulira embuulire tefa yonna awo tuvuddewo mbategeezezzaako mwebereremu ekugema n'okusibaga kukyagenda mu maaso era kuli wammwe mu Buganda naye temugguka mubeera mu byakwepikya kunywa mwenge na kutambula byebyo awo nawo nvuddewo olunaku lwa jjo mu ggwanga ery'omulirwano erya Zaire enkadde ekiyita Democratic Republic of Congo wabaddeyo okulya n'okukoma essowaani by the way kansooke mbategeeze omuweereza wammwe omuntu wa wansi pato Uganda batumiddeko n'abagamba nti abaagala nnyo akyayina embeera gy'ayitamu n'ebintu by'atereeza n'abasaba muwe akadde katono nnyo ajja kuddamu abatuuseeko program 300 gye bayita 336 ne programu endala abagambye muwe mwakadde akyalina by'atereeza nga mumanyi nti embeera zino omuntu lwatujja netwogerawo ne tulina ebizibu bingi nnyo lwakuba tetubibagamba mutulaba wantulemedde ku struggle netulina ebizibu bingi lwakuba tetujja bibagamba no ku social media tusirika naye buli muntu asanga ebizibu by'okusinziira ku kikyaba akola ki kyaba ayitamu baganda ffe bangi nnyo era abaweereza batiisibwa ondere besisi onajja nakubira essimu n'akutiisa onakusindikira message n'akutiisa olina kugamba osaze okufiira mu diaspora olina akutiisa n'omugamba no okufiira mu Uganda okufiira mu diaspora kisigala kyekimu kati ntuga katusalewo tweyiweeyo omubiri gwaffe tuferumu kiggwe nga tulwanidde eggwanga kubanga betwandibadde tubeeramu essuubi abandi badde boogera ensonga zino munnange beesuudde gwa naggamba tebaagala kwogera nsonga zino bagenze Rwanda bagenda mu Amerika bagenda kukola ki kati ani agenda okwogera ensonga zino nga ku TV ku radio abasajja abaliko babajjamu obwongo ne babateekamu obwogi kale abatumiddeko pato Uganda omuntu wa wansi ensonga lwaki mpitiddeko mu Congo omwezi ogwa November ng'otandika nabagamba nti era abasajja n'abakazi ba Indigenous Ugandans abali basukka mu 18 battibwa naye tewali bakyogerako era ebintu bino giyitibwa mu nnyonyi ne gisuba mu Uganda olunaku lwa jjo wabaddeyo okulya okkomba n'essowaani mwategedde nti endagaano eyasibwa wakati wa Congo n'amawanga ag'oluse lwa East Africa omuli Uganda Kenya, Tanzania, Sudani, Burundi, Rwanda ne Congo bagezamu giteekamu Congo yabagamba musibe mu byamu muddewa mwakamanyiro kasusse si kyabaagala wano kumbe Congo yali yeekengera dda mission y'abano nti abalimu basinga obungi baali baakamano badde baakavaayo ennaku ntono nnyo bwe bati emmundu yasekebuse ekonge emmundu yasekebuse ogenda okkakananga abasajja ba M23 abaduumirwa Pirato ne Yoseri nga n'omuwa ensimbi nyomu ku bo ye Pastor Mujingo bafiiriddwa abalwanyi 300 mwaga nkiddamu okuva bana abasajja bavudde Congo olunaku lwa jjo emmundu yasekebuse mumanyi kye bayita okusekebbuka ku mmundu baakubye omusajja ayitibwa M23 abasajja 305 gy'emirambo egikunta lwagenza okukomekkereza ng'omu ku bakoddomi ba Pirato akwatiddwa mu kulwanagana okuno okw'amaanyi lwagenza okukakkananga omukoddomi wa Pirato omu akwatiddwa era ne bamutwala ayitebye baakunyizza mukoddomi wa Pirato ne bamunyiga obulimaawo okutuusa lwe yayogedde bute bayingiza ebyokulwanyisa n'ebyuma ebibega ebya software owa Pegasus n'ayingira mu Congo era n'abalagirira wa gye bamusimba okuba nga bali babega gavumenti ya Congo naye nga ebintu bino bali babiyingiriza mu mmotoka ezitunda kasooli omukalu n'ebijanjaalo n'ebintu ebirala era bibyo kimu kibalagiridde ne bagenda buli kitundu gye bali batadde ebyuma ebibadde biketta ne babijjayo era tebagenda muzzaayo era ne bayinza omunyigirayo n'afiirayo kati ekiri mu Congo kitokota si kisaanikire olw'ensonga nti mukulu Pirato yakoze losi ne mukoddomu n'alugenderamu bujingo omu ku bafanda members abafandinga n'endooza yakoze losi wepo ne Yoseri tibahabulwa n'akabinja kaabwe akamma 23 babayisizza bubi nnyo naye nga ate mujjukire naffe bannayuganda basinga obungi babakubiramu ne babattiramu kati nno kati katugende ku information endala eyatuleese bano n'abakungu be mbadde njogerako be bano bagenze alright bade bankolektinze mwana amanya yogole tinamugga bana bantu be mbadde njogerako abavudde mu Uganda ogenda
wano mama Sadolini nga bamaze okukola enteekateeka yaabwe abasiibu ne bagenze ekigali okukola emirimu gyabwe egy'okwepiica kuba tebanna kimwogera ku ggwanga kambazannyira akatambi kano wano mangu tugende mu maaso wano nga bagenda. For this competition, remember we are a defending champion. We shall do exactly that as a team. You must protect the integrity of this country. And remind you of my communication yesterday. I don't want to say it now. Protect the integrity, the name of Uganda. The image of this country is very important. Honorable members, and now therefore, awo tewali kira kye bagenze kukola. Buli abadde epikira munne bagenze kwepiikira Rwanda nkiddamu. Tebalina kye bagenze kukola kiyamba ggwanga. Buli abadde epikira munne n'abalina contacts eri bagenze kwepiica. Mwepiice ne mujja kunnyonnyola lwaki ekigambo AIDS bakiwandika mu capital letter si mu small letter. Mugende mwepiice tetuwali buzibu. Mulisereza omusolo mugende mwepiice. Empeke ziri eziwa Windows weziri mujja zimbira tewali buzibu. Mugende mwepiice mugende kusimbizo mu omusolo. Tewali kyakukola. Kati tugenze ku nsonga endala. Era njagala kukubiriza omulango gutakungula. Mwenna abasajja n'abakazi Abaganda mumpulirize bulungi nnyo. Abasajja abakazi n'Abaganda ne bannayuganda mwenna abali mu Uganda njagala mumpulirize bulungi nnyo. Nnaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2023. Bw'obanga oli Munnayuganda ng'olina ettaka mu Uganda okusingira ddala mu Buganda nkusaba maama totunda ttaka tomanyi kyabugagga kiri mu ttaka lya Uganda. Totunda ttaka tomanyi kyabugagga kiri mu ttaka lya Uganda. Uganda eno Abangereza bagikolako dda okunoonyereza mu myaka emikadde ne bagizuula ng'etudde ku by'obugagga ebitokomoka mu bungi obw'ekika ekyawaggulu. Era bakola okunoonyeza bakizuula nti ettaka eriri mu Buganda lirimu ebyobugagga ebimutamanyi bungi. Kati gwe atunda ettaka koza kamanyi ng'akoza n'owebbwa otunda bya bugagga. Buli kitundu ky'olabamu YOSERI ng'ataddemu gwe bayita omulaalo nga bagobako abantu ku ttaka. Taata maama wootuddewo bakujja ku ttaka bakujja ku zaabu bakujja ku uranium bakujja ku mafuta bakujja ku gold nkiddamu. Buli kitundu w'olaba Museveni w'atadde Abanyarwanda waaguze n'asenda abantu. Asenda abantu nga buli kyasenda akimanyi ekiri mu ttaka omwo. Uganda etudde ku uranium. Uranium akola ebyokulwanyisa zisa byalo n'ebintu ebirala. Kiro emu ey'ekintu kyenjogedde egula buwanana bwa nsimbi. Kati Uganda etudde ku mafuta, etudde ku golodi, etudde ku diamond, etudde ku buli kintu kyonna eky'obugagga ky'omanyi. Naye Museveni akimanyiko nga ye kubanga Amini n'Obote n'Abangereza baali bamala dda okukola survey eraga ebintu Buganda ne Uganda byetuddeko. Kambalage mulyoka mutegeremu abatunda ettaka. Kansoke nkulage wano. Wano wogenda okulaba ewali kyenvu bye bitundu omuli ebyobugagga. Then njikulage wali mu full swing nkulage. Eyo kyenvu gy'olaba map nga bweri. Eno Lake Victoria eriyo bakayanja kyakali awo. Kati wano olaba wano wonna bine bya kyenvu bya bugagga.
Ebyonna bya bugagga Uganda kwetudde. Eno wano wansi lindako eyo yeggwanga Uganda litudde ku bya bugagga byonna. Eno DRC Congo mu bukiikakkono, wano Kenya, wano Tanzania, waggulu eri waliyo Sudan. Eyo ye map ya Uganda. Kati kankulaga oli okwakakase wano nga bakyusizaamu kkala ekulaga ebyobugagga ebiri ku ttaka lyonna ly'ogamba oba lyotamanyi. Wano wogenda okutiira. Eyo ye map oba kwe kunoonyerezebwa okunoonyeza kwe baakola nga basinziira ku banoonyereza by'obugagga biri mu ttaka. Kati gwatunda ettaka Museveni ettaka lyakugobako omanyi lwaki akugoba ku ttaka. Ebyo byonna byolaba mu kkala eya bbulu, pinki, guliini, yellow, red, biki byonna eyo zonna mineral resources ezijjudde ku ttaka lyammwe erya Uganda. Ezo mineral resources Museveni kyatajja kugamba, parliament kyetajja kugamba omuli amafuta, copper, gold, byonna mafuta, uranium, biki byonna biri ku eyo map eyo kala zolaba ezo. Ezo kankusomeremu wano katono ndyoke mbasomera ate full details. Nga tonnatunda ttaka. Eno yakolebwa the Uganda National Airborne Geographical Program. The Department of Geological Survey and Minerals Entebbe Uganda. Yakolebwa Department of Geological Survey and Mines Entebbe Uganda. Ne Peterson Grant and Watson Limited, Toronto, Canada. Nekolebwa Geo Witch Nedrin and the Netherlands. Nekolebwa Earthworks BVW Draft Netherlands. Zezo company nya ezali mu kunoonya ebyobugagga bya Uganda ebiri mu Uganda ku ttaka lya Uganda. Kati kamba somere mujja kutya mu abatunda ettaka lye babagoba ku ttaka nga mudduka temanyi kye babagobako. Bakugamba government start uranium exploration across Uganda. Loza mukiraba. Government bao bagenda ne batandika binoonyereza gwoli eyo otunda ttaka odduka otunda ttaka n'ettaka lye bakugobako tulimanyi. Kati kankusomere bulungi olyoka owulire. State Minister for Energy Oprot Okasia comes through Sticky in Zimbabwe where uranium explosion exercise was launched. Bagambye nti Minister Ombezi akwasaganya amaanyi amaanyi wa Minister of Energy kale katugeme nti muli amasanyalaze n'ebintu ebirala ng'agezako okuyita mu ku Busaka mu kitundu kye Zimbabwe eno gye balonkinga okusima uranium. Kati maama ave Zimbabwe oli Kadaama oli Sekadaama wagenda kuba kyeyo oli we Zimbabwe munnanga gye babagoba ku ttaka okimanyi nti ettaka libakugoba kuba nafu 15 oli ku bugagga naye ng'ettaka baali kugobako. Wuliriza bulungi nnyo. The Minister of Energy has started a new effort to explore and evaluate the status of uranium deposits in part of the country. Again, Minister ow'ebyamasanyalaze batandise okukola enteekateeka ey'okutandika okunoonya n'okuzuula wepo n'okutandika okusima ekyobugagga ekiyitibwa uranium. Era baga State Minister for Energy Okasia Oprot launched the latest effort on Wednesday in Zimbabwe district. Zimbabwe is one of the districts believed to be having the high concentration of uranium minerals. Bakugambye nti minisita ono yatandiseewo enteekateeka empya ku lunaku lwokusatu okuba nti batandika okukola enteekateeka mu district y'e Zimbabwe okuba nti bamanya bungi ki obutudde mu ttaka mu Zimbabwe ebw'ekibugagga kye bayita uranium n'ebibugagga ebirala.
Okasia was accompanied by the team of geologists under nuclear science led by the Commissioner Nuclear Energy Department led by Sarah Namfuna, combed some parts of Zimbabwe to confirm the potential of the minerals in the central Uganda district. In the central Uganda district, that is Uganda. Do you copy that? Babayesa Abanyarwanda babatutte Zimbabwe babatutte Rakayi Masaka Kiboga Mpigi Mukono wabo temumanyi lwaki batwalayo nga n'atwala ettaka akimanyi kyabatwalayo muli emwe basi tubaga muzuke tulu kanso kemba somero memba somero embibaddira mu Luganda tugenze bakugambye batya bakugambye nti Minisita Okasia yabadde awerekeddwako abanoonyereza n'abo banna bakalimagezi mu kunoonyereza ku maanyi agava mu kyobugagga ekyo omukyalo n'omuyita Sala Nanfuna era nga bagenze okuba nga bakakasa ebyobugagga bino ebiri mu kitundu ekya Buganda oba ekya Uganda mu Buganda, that is Central Uganda District. Tugenze mbaso. Uganda is considering boosting its electricity generation capacity through nuclear power, and uranium is needed for sustainable supply for the nuclear fuel for Uganda nuclear power program. Bakugambye nti eggwanga Uganda lyagala nnyo okutandika okukola amasannyalaze nga likozesa ekyobugagga ekyo omanye ntakoze byakulwanyisa wabula n'amasannyalaze agakola okuba nti bakozesa ekyobugagga ekyo okuba nti baagala tandika kikolamu amafuta agagenda okukozesebwa okuba nti bafuna amasannyalaze naye ng'ate si kyekigendera kye batunda bitunde. Tugenze mu maaso. The launch will kickstart the exploration process to evaluate the status of uranium prospect, starting with areas of Kyambogo, Lwansala, and Kyataba B in Zimbabwe district, said Okasia. Bakugambye nti mu kutandika okukola omulimu guno n'okunoonyereza n'okumanya bibagagga ekyobugagga kino bungi kibwe kirimu batandikidde mu bitundu bino mu kitundu ekye Zimbabwe. Kyambogo oba gyekiri eyo waliyo Lwansala, waliyo Kyataba B oba Kyataba Ba mu Zimbabwe district. Minisita nga yayogera bagambye studies have identified the prospect of uranium with the potential of hosting economic viable sources discovered in the district of Zimbabwe, Buhweju, Gomba, Chiboga, Mbala, Hoima, Kabarore, Kamwenge, Iganga, Toro, revealed Okasia. Okunoonyereza n'okusoma kwongedde okulaga nti eggwanga litudde ku byobugagga omuli uranium ebigenda okwongera ebyenfuna mu ggwanga oluvannyuma lw'okuzuula ebyobugagga bino mu disitulikiti ya Zimbabwe, Buhweju, Gomba, Kiboga, Mbalala, Kabalole, Kamwenge, Iganga, Tororo, ng'olwo minisita yabyogera. Kati maama ebitundu byensomyeko ndowooza obiwulidde. Okuba kyeyempowe kufuuwa eggwanga litudde ku byobugagga ebifa tugge. Tugenze mu maaso. Tugenze mu maaso njalabi basomera bulungi. He said the government would undertake the detailed exploration and evaluation of the quantify the nuclear resources that will guide the nation's strategy for supplying nuclear fuel for planned nuclear power plants. Agambye bw'ati nti gavumenti y'abafere bano ejja twala enteekateeka okulaba nti ejjayo bulungi nnyo n'okwetegereza ensulo oba guno gwakuna nga mwagala jijjayo, guno gwakuna nga mwagala kujja vidiyo ne muswadde ngenda bisoma, ngenda kuzukusa bannayuganda bategeere eggwanga lye mwagala okutwala litudde ku guno gwakumeka nga mwagala kola ki nga mwagala jijjayo ne muswadde ngenda gisoma eno report mpaka wulira
Uranium is one of the minerals commodities under promotion in Uganda, and its exploration was spearheaded under a 5-year mineral wealth mining infrastructure development program, MWAMID. The project should have ended in 2019. URN could not confirm whether it was extended. Bakugambye nti okusima ekyobugagga ekyo n'ebyobugagga ebirala kyekimu ku nteekateeka Uganda gyalina ey'okusima ebyobugagga ebyo nga kyakuteekebwamu amaanyi era kigendagendera okumala emyaka 5 okuba nti kigenda kwongera ku byenfuna n'enkulaakulana wepo n'ebintu ebirala era nga enteekateeka eno yali yakuggwa mu 2019 naye ndowooza baafunamu obuzibuzibu okuba nti teyatuukirira ne bagenda kugyongerayo. By the end of 2021, the government confirmed uranium deposit in Nkwandwa. Ulida, bulungi nnyo mwagala jijjayo. By the end of 2021, the government confirmed uranium deposit in Nkwandwa Parish, Kiwoga District, Katala Parish, Kalungu Sub-County, in Buhweju District, Kyambogo Parish in Tusi Sub-County, Sembabule District. The uranium prospect in Sembabule indicates chromium, copper, lead, wolfram, tin, and zinc. Ulida. Abajikwatamu mukyaliyo mujikwate mukanzire mbibasomere mutegeere mmwe basajja mu ne bakazi mmwe nti mulina okusituka eggwanga litudde ku byobugagga omusajja ettaka alitwala. Ulira byobugagga mbasomera. Ulira ebitundu bino. By the end of 2021, the government confirmed uranium deposit in Nkandwa Parish, Kiboga District, Katala Parish, Kalungu Sub-County, Buhweju District, Kyambogo Parish into Sub-County, and Sembabule District. Uranium prospect Sembabule indicates chromium, ekyo kyabugagga, copper kyabugagga, lead kyabugagga, wolfram kyabugagga, tin kyabugagga, zinc kyabugagga. Tugenze. In 2009, the Canadian graphical consulting company Preston Grant and Weston Limited PGW identified 8 targets areas were selected as possible uranium mineralization zone. Bagambye mu 2019 ebitongole ebinoonyereza ku byobugagga ebitongole bino omuli kye bayita Canadian Geographical Consultants Company and Patterson ani akuba mu nveeko and Patterson Grant Watson Limited bazuula ebifo 8 ebyalondebwa nga bino bijjuddemu ebibugagga ebifatogge. The areas identified by Preston Grant and Weston Limited include Alua, Pakwachi, Hoima, Fort Potro West, Fort Potro East, Mbala West, Mbala East, Kabarore, Kitgum West, Kitgum East, Gulu Masindi West, Masindi East, Kampala, Aloi in Lango, Jinja, a neighboring district of Boyende. TV chi ereba bulidde parliament chi ereba bulidde bino ebintu. Ne Kampala yennyini Kampala district mulimu mineral resources. Bano kunywa ku mazzi mujja kugwa eddalu. Ne Kampala district ajjudde mineral resource atudde ku byobugagga. Gobulwa military barracks manya nti waliwo ekiriwo ekyobugagga. Mbaddiremu kano kakabaddemu ndowooza. Ebitundu bagambye nti kampuni ene ya Preston and Grant Watson Limited bayongerako ebitundu bino wammanga. Kwaliko Alua, Pakwachi, Hoima, Fort Potro West, Fort Potro East, Mbala West, Mbala East,
Kabale, Chitugumu West, Chitugumu East, Gulu Masindi West, Masindi East, Kampala District, Aloi in Lango, Jinja, and the other neighboring district of Buyende. The National Development Plan, NDP 2021-2023, the project electricity consumption at 1,872 kW watts capital and generation capacity of MW by 2025 to meet the target power sector investment plan. PSIP 2020 plan to use nuclear power to contribute the base load. Feasibility studies of the proposed project have also been conducted in support for the International Atomic Energy, IAEA, CNNC of China, Rostom of Russia, among others. According to Dr. Okasia, the nuclear power program is crucial to the government realization of meeting to total installed capacity of 50,000 of megawatts of electricity by 2024 to ensure energy security for industrialization. Several undertakings are being implemented to prepare for introduction of nuclear power into electricity generation mix. The government wants to produce at least 24,000 megawatts of nuclear power capacity to develop by 2024 to 2040, he said. The government has been planning to set up the Center of the Nuclear Science and Technology Program, one of the public universities in Uganda, for nuclear training, research and development. The facility will be used in production of radioscopes for the Cancer Center in Uganda and Africa. Kati munnange oli eyo otunda ettaka tomanyi lwaki bagoba ku mataka temukimanyi eggwanga litudde wagende mu Kampala mulimu mineral resources Kampala osula luddawa kyovula nti omunyalwanda bamusomba okumuyingiza eggwanga gogenda kukola bakutwala kukola wa security kati Kampala buli lwomulaba akanyonyi kano nga kayise mu kitundu buno bunyonyi ekika kino Buruda bakanyonyi ekika kino lindako manyi kati munyize nze ndiwo banyiza buruda bakanyonyi ekika kino kano ekika kino bwe bunyonyi obutera ofuuyira ebirwadde bwe bunyonyi obutera okunoonya ebyobugagga obwo bunyonyi obwo kasitolo kalabe bwe kate kafuuyira birwadde kaba kanoonya bya bugagga bakola survey akanyonyi obunyonyi ekika ekyo Kati mama eno map okujja kungale wayika Windows njibalaze buli kimu nkibalaze kati yensonga lwaki Museveni akimanyi lwaki ayagala ettaka mumutunda ettaka abagoba ku ttaka aletaka abanyango abanyalwanda bekubanga akimanyi kyalina alina zaabu map nga bwogiraba yonna bya bugagga Uganda kwetudde ne Kampala kweri mu Kampala wakati etudde ku bya bugagga Kampala Uganda Zamu kitegedde mukitegedde bulungi nnyo abanyiiga munyiige mwakageza okujja ku firimu emirundi emeka eyo mujjako firimu emu kati na kino kankibategeeze nakyo mukiwulire bulungi nnyo eno ngenda gikola ku Sande kanjikole ku Sande kanjibalekere kanjikole ku Sande naye mwenna abaana b'obuwala n'abaana ab'obulenzi ka video kano njala kabazanyira mukategere bulungi nnyo oba kansoke mbasomera information eno then tulyoke tugende mu maaso era nga batajja bagamba biki ebifa mu ggwanga olira information eno which ewedde waliwo embeteza eyagwa mu kitundu naye tebagibagamba ku mawulire kanji basomere
Morning sit rep today in Kitaria zone, Muyenga area. Abasule Muyenga, Mukitaria zone, Muyenga area. At around 400 hours, the residents of National Robbers Movement Treasurer Honorable Nekesa was attacked by 5 men, of which among of them 3 were armed with SMG rifles. After accessing in the compound over fence, they managed to hit one city police officer on the forehead who was on guard duty. He became unconscious and he was disarmed. The particulars of the victim are not yet known after they went to guard the house where they got one SMG belonging to number 61955 PC Wafana Festo, a personal bodyguard to the principal who had left his weapon with his colleague and went away, making a total of 2 weapons. Later, they arrested one male-female worker whom his particulars are not yet identified. He was told to go and open the door for the principal because he is one who keeps the key of the who keeps the key of which he opens them. 04 doors failed to open. They forced and they broke into the house where they went away with over 400 million Ugandan shillings. The injured police was taken to hospital for medication. Our own forces and police are on the ground to monitor the situation. More information will be communicated. Kino temuna kyulako wantu wonna nti omu kubawanika ba NRM Honorable Nekesa wiche wedde abasajja 5 basalako amakage nga balina SMG ne bamunyagako obukadde 12 bina just pate treasure bamujjako obukadde 12 nete munagawulirako ku TV ku radio mbasomedde n'enamba buli kimu kyonna n'abantu abali mu ddiiro eno mina kye mumanja ebisigadde amala kange esigaliza tujja gafuna ku Sunday. Tujja gafuna ku Sunday okawa n'abatukkiriza okutuukayo. Olunaku olungi video ewedde tusinkane ku Sunday saa 2 ez'akawungezi mu Bulange Mmengo bwe mujja okufuna amala. Mukama bankomire abanyiizo n'ebigagga biri mu Uganda mukuume ettaka lyammwe. Oli bw'ajja n'amanyira ettaka lyo, oli bw'ajja n'atwala ettaka lyo kuba temumanyi ttaka kikimutuddeko. Video nabagezezaako gijja emirundi ena. Mukitegedde bulungi nnyo kubanga abadde ku pressure. Nze mbyogedde Mukama bakume mweraba.